eky'omwoyo tekisooka kutegeerekeka. Jangu oyimirire wano. Owa kamera osobola okusooka okutunuza mu ekyo kigende ku lutimbe ebireyo abakuyambako ebituuse. Okay. Mukirabye? N'obuuza banno ne batakuddamu obakolera ki? Tukirabye taata. Aha, ensi ziri bbiri. Twakuba ekifaananyi eky'omuntu nga zombi azikutteko. Nga zombi bw'azikutteko era naye zimukwatako. Ensi yombiri twagiteekamu endabika za mirundi ebiri. Paati ya ensi erimu ekizikiza, kabonero ka nsi eno mwe tuli erimu obudde bw'emisana n'ekiro. Eno eteriiko kizikiza twagiyisa ensi ey'omwoyo. Ensi zino zonna zirina ebiseera, kyova olaba twazitaddemu essaawa, naye embala y'essaawa y'ensi y'omwoyo ya njawulo n'embala y'essaawa y'ensi ey'omubiri. Eno mu nsi ey'omubiri bwe tubala emyaka 100, mu nsi y'omwoyo baba bakaweza olunaku lumu. Kale byawukana nnyo. Eno bwe tubala emyaka 100, eno mu nsi y'omubiri, mu nsi y'omubiri bwe tubala emyaka 100, mu nsi y'omwoyo baba bakaweza olunaku lumu. Ekyo sigenda kyesibako. Era nina ekibuuzo nti Katonda bwe yali agamba Adamu tolyanga ku muti, olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Olunaku munzira eri emabega we bituuse, mudde eri emabega kasita mukyali bavubuka mwanguwe. Olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Ako njagala okakwate. Sooka weebuuze, Katonda bwe ziba ssaawa yali atunudde ku nsi ya ssaawa ya nsi ya mubiri oba nsi ya mwoyo? Musaleewo munziremu kasita bwemalanga ngenda. Yali atunudde ku nsi ya mubiri oba ya mwoyo? Wangi? Ya mubiri ya mwoyo? Nobeera ne banno ne batakuddamu nnyo obakolera ki? Obagumiikiriza n'owalakata essaawa y'emu bweggwako ng'odduka. Sigenda kayana naawe. Katonda mwoyo yali atudde mu nsi ya mwoyo n'atunuulira essaawa ey'omwoyo n'agamba omuntu tolyanga ku muti, olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Tulengera eno Adamu ng'akonya emboona ey'ekibi, atolontoka awangaala, azaala omwana we ku myaka 13 tafa, neyongezayo emyaka emirala 8 n'alyoka afiira ku myaka 93. Bbanga lye namala nga nsoma ekyandikibwa ekyo kyali kintabula. Katonda wagambye olunaku omuntu lwalya lwe lunaku lwafa, ate wona awezezza 8 tafa. Kumbe Katonda yali atunuulidde ensaawa ya nsi ya mwoyo ng'era abala lunaku lwa nsi ya mwoyo. Era Adamu teyaluyitamu. Senga Adamu yali ayise mu myaka 100 yali asimatuse olunaku Katonda lwe yayogerako, naye yafiira ku myaka 93, ekitegeeza teyaweza lunaku. Ensi y'omwoyo eyina essaawa.